Allahu Akbar, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebalekerera ku Bukedde TV1 enkyawulina kuno olwalero abagenda maaso n'okubanga muteekateeka ddaaku abagenda maaso n'okubeeranga mulya ddaaku tubagamba nti tuli mwezi ogwa Ramadhani ennaku ezimu kwezi zitandikira ddala omubaka ze yatugamba tulina okulabika nti nno tulafubana tusobole okubeeranga tufuna ebyo Allah byatuteera mwezi gwa Ramadhani. Yenze Mpaji Farid ku lwa munnange Hamza abwetu bwe tugenda okubeeranga tutambula naye nga tuyina Sheikh Adam Walusimbi munnabugerere yagenda tusomesa enkyawulina kuno olwalero mwe abakeredde ku ddaaku. Sheikh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Bukedde TV1 badde nsaba obuuse kubakulaba. Kubasanga ndi musanyufu okubeera ku lutimbe gagadde olwa Bukedde TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi farada ala al-mu'minina siyam Ramadan. والصلاة والسلام على حبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. amatenda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini kubeera nga yalalika kubakiriza okubeera nga tusiiba omwezi guno gwa Ramadan. Mwana wattu okusiiba kuno si kibonerezo ng'omu bwe yalirowoozezza nti neweekalirira ennyonta n'enjala ekyo si kibonerezo ekyo owayi tekibayisa bubi nedda. Allah subhanahu wa ta'ala buli kiyatulalikako mu butuufu ddala tukisobola. Yamanya nti tujja kisobola. Tujja tukisobola. Obusobozi yabutuwa gwaba takyagadde gwagamba sikisobola. Nali ne Sheikh Yasini wano n'agamba nti buli kintu kyonna kyokola n'olaba nga kikalubamu manya nti ekyo Allah teyakikakatako teyakikuteekako kukikola. Kyekiva kikaluba. Kyekiva kikaluba. Naye kyeyatulalikako kyonna Allah akuteerawo obugonvu bwakyo. Olunaku lwa leero tugenda kulaba ekibuuzo abantu kye beebuuza kiriwa. Era naawe omusiraamu ali ku lutimbe lwa TV naye bayinza okikubuuza. Limaadha nasuumu, tusiiba ku lwa nsonga ki? Lwaki tusiiba? Yuli ayinza okubuuza ekibuuzo lwaki tusiiba? Ki ekikusiibya? Lwaki osiiba nnyonyota nekuluma enjala? Ekibuuzo ekyo kyengenda okuddamu. Si kyangu nno. Mungu ankwatireko. Amiina ya Rabbi. Ekibuuzo si kyangu. Yayinza kusanga gyakusanga lwaki musiiba? Ekibuuzo ekyo ngenda kukiddamu mu mbeera ssatu. Awo n'abangezezzaako okuddamu ekibuuzo ekyo. Nga gwali ku lutimbe oyinza okiraba nga kyangu. Naye nange kangezeeko. Ekyo Allah kye yampa naawe ali eyo ku lutimbe atulaba. Naawe osobola okubanga bwe waba wakubuuziza nti lwaki osiiba ng'osobola okumuddamu. Embeera esooka nja kugiddamu mu mbeera ey'eddiini Busiraamu. Mu ddiini muno Busiraamu lwaki tusiiba? Ekisookera ddala Allah atulaliseeko okusiiba. Ekisookera ddala okusiiba kuno taatu rabbina. Ekisookera ddala tulina okugondera omutonzi waffe. Jalla jalla. Kyekisooka. Waye yamala okututonda alina ekigendererwa ekyatuleeta mu nsi tubeere nga tumugondera. Lwaki tusiiba? Kugondera mutonzi waffe yatutonda, kubanga bw'okola amawagali n'ogaana omugondera mu butuufu ajja kubeera ne wakukwatira akuteekaawo, era bw'oli musisinkana nga tewagonda ajja kukangavula. Y'ensonga lwaki tusiiba. Tugondera eyatutonda. Ensonga ey'okubiri mu ddiini eno Busiraamu lwaki tusiiba? Tusiiba tusobole okufuna mu mitima gyaffe okutya omutonzi yatutonda. Omuntu bw'abeeraawo nga tasiibye nga buli kyayagala akifuna asereba. Talina akadde kasobola kubeera nga awulira enkalamata emuluma atagenda kunywa mazzi. N'atuuka ku mwaka n'akwata omulala myaka gye 10 myaka gye 5 nga tasiibye alya buli. Asereba. Bwe ziwera 6 ne baleeta ekyemisana 3 ne baleeta ekyokulya. Okutya Katonda kumuggwamu. Ebigambo ebyo simala ga kubikubawo nange nina gye mbijje. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye eby'ekitiibwa yayogera a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum
la'allakum tattaqun. Yakowoola owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tiabange mu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaykum as-siyam mulalikiddwako okusiiba omwezi gwa Ramadan kama kutiba ala alladhina min qablikum ngabe gwali ku bantu ababasookawo mu nsi muno. Allah biyasooka okutonda temulowooza nti mwabaliwo olwaleero kibonerezo nedda babasooka mu nsi kyekikolwa kyekimu ekya abatonde kyebakola kyakusiiba. Allah awunzika aya eno ekigambo kyense la'allakum tattakuna bwe munaalumwe ennyonta n'enjala mujja kufuna ekintu kya bbeeyi kwe kubeera nga mufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Y'ensonga enkulu eyalimu ensonga enkulu ng'alaalika okusiiba. Omuntu bw'alumwa enjala n'ennyonta mu butuufu olaba nga aba agonze era osanga omusiraamu n'omugamba nti sawumu ng'ekuyiseemu n'agamba sawumu enkubye bakuyita kukuba sawumu enkubye. Bwe tuyitiriza okulya nkuza olwo oluganda oluwulidde kituufu bwe tuyitiriza okulya nkuza ennaku 365 ng'olya nkuza ebizibu ojja kuleeta bingi bitya omutima gwo gujja kubeera n'omulabe sheitani kumpi kuba ye ayitira mu kulya nkuza okwo ng'abantu bakkuta bulungi n'abalagira okukyama okujemera omutonzi kulya nkuza amaanyi agayina amaanyi maze okulya ng'atandika okujemera Allah naye ate bw'oba osiibye okakkana n'omutima ne gutya Allah ekyo olwaleero ali mu kisiibo gwegezaako ogendeko ku muzigiti ogumu wonna baziine ku swala yaswiri ojja kutunuulira omusiraamu tasobola na kusamba tteke nga gamuwedde newomuwakulako olutalo tasobola kukola ki tasobola kulwana yenna agonze. Ekyo kikakasiza ddala nti okusiiba kuno tekikoma ku mubiri gwokka n'omutima gukkakkana era ojja kulaba ebivaamu. Ensonga ey'okusatu lwaki tusiiba wufuraana mina dhunub ekitusiibisa abaana Adamu tetuli bajjuvu tetuli nga bamalayika tuseerera tusobya enkya n'eggulo ekitusiibisa omutonzi waffe kutusonyiwa ebisobyo n'ebyonoono bye tukola. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yayogerera ebigambo by'ekitiibwa n'agamba man swama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu bw'akeera enkya n'asiiba omwezi guno gwa Ramadan imana ng'ayina obukkiriza mu Katonda nti nno gy'ali nti ate yanteekako n'okusiiba kuno ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omutonde oyo Allah amusonyiwa bye yasobye n'abeera nga kabebi byonna amusonyiwa kyetuva tusiiba tufune okusonyiwa Allah tufune okusonyiyibwa tuseerera bameka bovuma ku masimu. Okuvuma kuyinza okubeera kuzibu b'olimba ku masimu ebyo byonna byonoono. Omwami ewaka n'omukyala basowagana obufumbo tebubeera nti kaserengeto keerere bubeeramu n'ensozi naye okusowagana kwemusowaga buli omu anyiiza munne ebyo si byonoono ebyo oba oyonoonye kakazigwe lusajja gwe ebyo tuba twonoonye omwo mwe muli okukeera eya swala muli obugayaavu okukuna kwonoona naye bwe tuba tusiibye omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala abeera atusonyiwa kyekitusiibisa. Ensonga endala etusiibisa wiqayatu min adh-dhunubi ekitusiibisa kutangira mazambi ge twalikoze. Nyoba otangira bakuyita kugema oba ogemye kituufu oba ogemye. Omuntu bw'aba yakedde n'alya ddaaku omusana ogwo n'asiiba simusuubira kugenda mu mikolo gya bufumbo tasobolera agamba nze nasiibye noba omukyosonkolezaako olutalo atakikola era akugamba nti anze nasiibye kugenda kulwana oba okuvuma akugamba nze nakoze eki nasiibye. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mu hadisi y'ekitiibwa ng'atutegeeza nti okusiiba kuno kugema era kutangira owulidde ne bwe babazadde wakaseeka abatulaba kati abali mu kuteekateeka ddaaku oba bali okugirya oyinza okumunyiiza n'agamba nti naye senga saasiibye obadde onguddeko kati okusiiba kuno kutangira ne kubanga kwe kukuwonyeza n'oviiramu awo. Nabi sallama yatugamba
nti bwe bukeeranga ku makya ng'omu asiibye oli n'amuwakankulako olutalo ayagala bayombe balwane yatugamba ddamu ekigambo ekyo emirundi 3 inni swaimu nze nasiibye eyasiibye tavuma bw'okiddamu ye n'alemerako n'asigala ng'akucocyokoza okola otya omuviira tambula oveewo omuviira kubanga abakyala be basinga okuleeta entalo she omukyala ojja mugamba nti nasiibye naye era asigale ng'akucosonkoza ogenda ofulume wabweru akusike ng'akuzza munda ogenda okulaba ng'olutalo lunyingidde ogenda okumaliriza bwoti ng'olaba embeera ekalubi kakati hadisi omubaka sallam ategeeza mu hadisi endala lumu yagamba nti ya maashara shabab amakumi n'amakumi g'abavubuka man istataa minkum albaa falyatazawwaj omuntu afunye obusobozi mu bavubuka mmwe awase fa innahu agaddu lilbasar okuwasa kuno kukakkanya amaaso okimanyi nti omuvubuka alengera wala naye bw'owasa oba okuba mu ddiimu okuba wano wansi wenna omutima gukakkanye otunulako oli oyo muyine ewaka abaganda bwe baleetera olugero olugamba mbu alina omukalo gwe tebamuseera yakumudaala kakati n'ategeeza omuvubuka yenna ng'akuze awase asobole okukakkanya amaaso go buli gwolaba omukuba amaaso kwegamba gayitawo we galikomi naye okukola ki okuwasa kuno kukakkanya amaaso n'aleeta ekyokubiri wa ahsanu lilfarji omuntu bw'aba nga akoze eki nga awasizza kikuuma ensaaze naye mwana mulenzi gwe wali ku muliraano muwala oyo n'akutegeera nti oyo mumanyi okuva ku e paka ku z n'esayidi eno bwe kityo akaalo konna bakumanyi mu kibuga gy'okolera bakumanyi abakyala b'ekitundu bonna bakumanyi toyina nsa faman lam yastati nabbi agamba nti atasobodde kuwasa nga okyabulamu fa alayhi bisiyamu ekinatangira obutakola ebyo kusiiba yatuwa amagezi ga kusiiba sheeka tusooke tuwummulemu katono nnyo tugenda kubeera nga tukomawo tweyongereyo ne programu yaffe makya ndowooza owulidde hadisi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyagenda maaso n'okubeera nti no oba ebigambo bye yakubiriza abavubuka abali abakeera ku makya n'okutwala mwe muli tumanyi muli bangi nnyo abalinnya ku buleeki bakuyita kulinnya ku buleeki mwalinnyako ku buleeki muga nti sooka odde ewammwe tumalira amallaani eno ojja kudda katukomewo kyeyongereyo mpola mpola tova ku Bukedde TV 1.